tugenda okubeera naye ate nga tujja kuba tulina ne bannaffe abalala tulina Sophie Kyagulanyi, mukyala Sophie Kyagulanyi oyo nno wabina mulwanizi wa ddembe ly'abakyala ate ng'akola mu Oxfam wano mu Uganda, so nga tujja kuba twegattibwako ne mukyala Mariam Nalubega ng'ono ye RDC ow'e Kayunga ku Parliament yaffe olunaku olwaleero ku CBS. Tutandike ne mukyala Regina Bakitte eyazze edda okutubuulira engeri gy'olabamu abakyala basenvudde batya, emyaka gye gizze gyekulungula, abakyala tuyina we tutuuse ku nsonga ezikwatagana n'embeera zaffe ate n'okwenyigira mu bintu eby'enjawulo ebikulaakulanya ebitundu n'eggwanga lyaffe. Okusooka abakyala twagala okusooka okwebaza Regina Conference eyatuula n'esalawo tube nga tukuza olunaku luno ate era ne bakuta protocol nayo n'egenda abakyala batusosowaza batya ate era n'emiramwa gyaffe 17 kye bayita gender equality era nayo batusosowaza nnyo ne mu agenda ya African Union ya 2063. Okusooka abakyala bamuwende nnyo mu nsi kubanga watabaawo omukyala ensi tesobola genda maaso era nga ffe banakazadde b'eggwanga ate era nga ffe tulabirira amaka era still nti olaba abakyala tekibwa no by mistake. Constitution ya Uganda otunulira ku Article 33 eyogera ku rights z'abakyala okuba nti tusobola okwenyigira mu byobufuzi, tusobola okubeera okulaba nti ebyenfuna byaffe bigenda maaso ate n'okulaba nti twogera ne challenges zirwanyisa mu ggwanga. Emyaka kati 3 nga tukuze ennaku z'abakyala mu nsi yonna era nga njagala kulaga nti abakyala okusoosowaza tekiri mu Uganda yokka naye sana issue yawo n'eri global era nga kitusoose okwebaza n'okulaba nti kitambula mu maaso ye kwota y'abakyala bagamba 1/3 of women be balina okuba buli kakiiko aka leadership tebalina okuba nga bakyala okuvira ddala ku LC1 n'okweyongerayo paka parliament. Naye ate era tulina n'obukiiko bw'abakyala bayita women councils obuliwo era mu tteeka mu Government Act tubalonda katugenda myaka 5 okubalonda weekuli naye ebyokukola tujja kulaba bwe bakoze oba tebakoze. Nakyera kituyambye nnyo okulaba nti tufuna obukiiko bwe tusobola okuyisa amaloboozi gaffe obukiiko obuva ku LC1 ne bujja ku LC2 paka ku parliament tubalonda omukiise wa parliament. Abakyala bakoze kinene nnyo mu byobulimi era bw'olaba nti ebitundu agriculture mu Uganda 80% omuva ensimbi agriculture wadde government enzo wadde sente nyingi nga abakyala bankizo nnyo okulaba nti benyigira mu byobulimi n'obulunzi era njagala kwebaza nnyo abasobodde okukola nti tebaleze engalo nga bayita mu kola zaabwe ez'enjawulo. Oluusi tulina ebibiina by'abakyala ebirunda, tulina ebibiina by'abakyala ebisomesa nga katulina ba veterinary doctors abasomye nabo weebali abakyala naye era nga njagala ngamba esinga ku nganze meya w'e Nansana ndabye nnyo budget ey'abakyala weeri era ekikola ky'abantu kiri mu department gye bayita community development office naye era nga bagamba nti abakyala abavubuka n'abalema n'abakadde babira mu department eyo yo weeri naye bwe tunatunulira challenges tujja kulaba ddala ekoze era wembadde njagala tugende kubanga oyogedde ku bintu bingi oyogedde ku muwendo gw'abakyala kubanga gweyongedde mu bifo ebyenjawulo ebyobukulembeze naye n'oyogera ne ku nkulaakulana yennyini. Mbadde njagala ebintu ebyo tubigende kimu ku kimu kati wali kubanga wetujjidde ku mpewo nga waliwo abakyala ate manyi nti oli Nansana municipality eri kumpi ne Kawempe North era nakulabye ng'oli mu campaigns naye wetujjidde ku mpewo nga abakyala bangi yes twetaba mu byobukulembeze mu byobufuzi naye twetabamu tutya kubanga wetujjidde nga waliwo abakyala basibe, abakyala abamu bateekeddwako emisango, abakyala abamu bakubiddwa, bali abalaba ogamba abatuwa amaanyi nabo okwenyigiramu tebaatye okwenyigira mu byobukulembeze. Njagala ensonga eyo tugyogereko then tudde ku bitongole bino byoyogerako. Kati wetunulira gavumenti yaffe constitution ekitunda kye tuta fundamental human rights tuntu yali badde enyigira mu byobufuzi era president kirabye essaawa avaayo n'agamba nti ye alinnyo ku bakyala era n'olunaku lw'eggulo twabalabye ababadde basaawa babadde namugongo vice president yabaddeyo
Oweekitiibwa Alupo. Naye ekyasinza okunyanyamira nga bw'ogambye lwadde gye twaliko nga tunoonyeza Kiise waffe bwe tugenda okulonda nga 13 Nalukolo Elias. Abantu bajja kubanga Electoral Commission yateekawo enkola newa buli omu nemugamba ojja kuba mu lunaku luno ojja kujja obe ng'okolera campaign wano. Era ku lunaku olwo bwe twali ku Monday nga 3 twalina okubeera Kazo Angola. Era nteekateeka bulungi nga tulina okubaawo tujje tube nga sobola okuba mu Rale. Kakati ekyasinga okutuluma ennyo kubanga singa nze ekintu ekyo nakiri wakati kuba ndi kakiika akateekerateekera okulaba nti Oweekitiibwa Nalukolo Honorable ayitamu. Naye ekyasinga okutuluma ku olwo nga mwalaba bajja ati bagenda ddala okuviira ddala Kavule Headquarters baavaayo abantu ali bajja nga bali procession ne batandika okubakuba. Naye ekyasinga okunuma gavumenti ate bano abajja ati basinze kutajetinga bakyala. Exactly. Awo wennyini wenjagala kubanga walabye ekibooko ezakubiddwa abakazi abaana abawala n'abatabaddemu. Kati ekintu ekyo abantu abakazi aba tebatye kwenyigira mu byabufuzi. Kati olaba kyenjagala okubalaga nti omuntu agenda n'akugamba nti akwagala nnyo nga pulezidenti bw'aga nti ayagala bakyala bali ku mwanjonyo. Kakati ate batuka okuvayo bajje bawulira ebintu ebyogerwa bannabyabufuzi ate n'abakuba embooko. Ekyo nze ndaba kirabikanga ababakwenya obukwenya. Kuba olwaliro abakyala bangi sinze n'okunnuma. Apart from that bangi babakubye ne bajja ati obwedda bakubya ddala reproductive organs ze bakuba abala kati bavunda baba painkillers. Waliwo Olivia aliyeyo asinda agenda kufiira mu kkomera kuba babasalira bagende babasibe. Sinze tosobola kudira painkiller ng'omuntu oba bwamwabya n'abaana oba bakola kino obeera ng'omuntu omu bw'ati amataringa. Naye oba olina omuntu omu ng'abuze era nga Yezufu endiga 9 mu bwe yabula alina ogenda oginoonya. Nze nga ndabira ddala bw'olaba bwe mbadde nsoma ku mawulire bw'osoma kati abakyala bonna baakwatibwa nga tuli e Kawempe abatalina musango be baakubaakuba bonna bavundira mu makomera. Kati olwayo ne njagala okubuza gavumenti eno nti bw'egamba nti etuwadde eddembe kaakati bano bwe tuvaayo ate okuba ntuvaayo tuwulirize tugende tuwagire. Kuba buli muntu bw'ajja osobola ogenda mu kalwale n'owulira n'oga nti ani gwe nsalawo gwe ngenda okuwa akalulu. Nze ekyo kyenvumirira nga mmeeya ow'ennansani ku bakyala bannange bonna nti gavumenti ono ddala sinsiya alina abantu abantuwuliriza abali e Kawempe. Bwe tuba twagala okufuna obwogerero tetulina kuzikiza. Teri kuzikiza kubanga abateekamu okutya batuke ku ssaawa ey'okulonda nga 13 basigala awaka. Era njagala okuli abantu bangi twabayita mu kakuyege ne tubagamba mujje mugende ku Rale balaba emboka amu tebajja. Naye nga njagala okubuulira abakyala bangi bali willing okuba nti tufuna change naye bagala bateekemu okutya ne ku lunaku lw'okulonda baleke kujja kulonda ennamba zikendeere bo basobole okuyitawo. Kati olwayo nga ne gwe batunda mukyala oyo Honorable gwe batuga nti agenda omukyala na Honorable Nambi Future naye kati naye awulira atya nga bakuba mukyala munne. Is it really order ng'ogenda kuba on member of parliament ane bakuba mu ate nawe n'osayika. Nze nga meeya nkivumirira era abakyala kirina kulwana tetuva mu kalulu tulina kalwanya kutwali bangi tuwangwe tufune gavumenti egenda okuba nti ddala etufaako. Ku nsonga eyo nga tugenda givaako mukyala Nambi Farida eyeesimbyewo ku lwa NRM yavuddeyo ye n'abaako eddoboozi lyayisaawo ng'avumirira ebyakoleddwa. Naye waliwo abakulembeze abalala nga bakulembeze bakazi abamu nga tetunawulira ku ddoboozi lyabwe. Mmwe nga mmwe kiki mwandirowoozezza abakulembeze abakazi kibasaanye okukola? Nze ndowooza abakulembeze abakyala tulina okuvaayo tufulumye statement olwaleero kubanga tuli mu kalulu lunaku lwaffe lw'abakyala ffe tuli ba advocates kubanga buli lwovaayo ne statement ezo protocol z'obulya mu maputo protocol SEDAI frame ogundi protocol ziva mu bintu bwe bityo oba temulina kisosola vaayo na nkola. Nze mbadde nkomiza mukyala Regina nawuliddeko ne mukyala Seninde akolanga mukunzi mu NRM mukazi mukulembeze mukazi yalabye abakazi abakubiddwa naye yagambye mbuno abali ku ludda oluvuganya mukulagana n'ab'ebyokwerinda babakube. Njagala kutegeera waliwo omukazi ayinza oganze bajje bankube kumpi kunjigyamu n'abaana. Ekintu ekyo wenjagala abakulembeze abakazi bakoze eki ku ddembe ly'abakazi bannaabwe? Nze mukyala Honorable Seninde tumuwa ekitiibwa era yaliko yamanoza emyaka gyalinga 3 member of parliament era ng'omulabe yalinga mpitende ya human rights. Nze nga ye nze ndowooza teyeemalirira
ekyo kyenjagala okutuukako nti olaba n'abakyala abamu kati abali mu bwa minisita n'abalala b'MP but they are not independent kubanga balina omuntu abayamba yabagamba nti yantaddeyo yampadde ssente n'enziba akalulu yampadde obwa minisita naye singa Honorable Seninda avaayo ne bamulonda bulonze nga olaba Honorable Nalima ye baamulonda tasobola kwogera mukyala Seninda bye yayogedde ekyo kitulaga ki ng'abakyala bano abantu abekikiitiriza NRM ogiraba olwaleero nti emyaka 4 is enough nti n'abakyala benyi n'abaali beetegeera mukyala Seninda is a teacher alina bachelors mukyala muzadde alina n'abaana n'abazzukulu tosobola kuvaamu statement eyo okujjako yadde alina influence nze mbadde nsaba Seninda atuwa ekyokulabirako nti tulonde abakyala betumanyi nti bwe bavudde tetulonda bungi naye tulonde quality ejja okuvaayo okula nti erwanirira abantu baayo kati ng'ekiyadde ayogera sinsi abamawulire bakwere bajjamu amaaso babadde balyabufuzi ekyo kyabadde mu order ani amanyizijja ati poliisi eri accountable ffe tetukwata poliisi bw'otunda mu constitution it is the government evunaanyizibwa okulaba nti emmundu zitambula mu bantu kati enotuwa bani abakuba abantu. Okay. Tuyanza nnyo mukyala Regina Bakite meya wa Nansana Municipality ate nga mukulembeze omukyala njagala okwaniriza ennyo mukyala Sophie Kyagulanyi ono nga ali mu bibiina by'obwannakyewa n'okulwanira eddembe ly'abakyala era nga mukyala munnamateeka nyabo tukwaniriza tusaba obuuze kubatuuliriza. Neyanza nnyo batuuliriza olwaleero ku radio ya Ssaabasajja sanyise okubeera nti ngenda kwogerako nammwe olwaleero abatuuliriza abaffe n'abatulaba ku mikutu egy'enjawulo ku nsonga ekwata ku bakyala newa bwe tutuuse naye ekikulu kyolwaleero tugenda kubeera nga twejaga nga tuli mu bikujjulo ebyokujaguza okutuuka ku lunaku lw'abakyala neyanza nnyo. Mukyala Sophie Kyagulanyi yawe wennyini nga gwe munnamateeka abakyala batuuse ku bintu bingi tulabye olugendo nti kale waliwo ebituukiddwako ebirungi abakyala mu kulaba okukwo balina obwenkanya abakyala bali mu bukulembeze abakyala bali mu bulimi abakyala bali mu byeddiini abakyala bali ku mitendera gyonna mu kulaba okukwo nga munnamateeka omukazi ate alwanira eddembe ly'abakyala abakyala balina obwenkanya era kusoomooze baki kwe basanga mu kufuna obwenkanya mu ebyo bye baba batuuseemu. Neyanze ekibuuzo ekyo kibuuzo kigazi obudde buyinza obutatumala kukisajjula naye tujja kukwatako bye tunaba tusobodde. We tutuuse kati myaka 4 Uganda y'emu ku nsi eyogerwako ng'ensi erwaniridde eddembe ly'abakyala era ne y'emu ku nsi eweebwa mark oba max wa weetuuse. Mu bintu ebimu naffe kennyini nga bannayuganda tulabawo ekyenjawulo kubanga omukyala owaleero si ye mukyala gwe twalina 40 years ago ow'emyaka 4 emabega bakyala banjawulo ate bingi nnyo ebikoleddwa okulaba nti tutuuka ku wetutuuse olwaleero. Njakuwa ebyokulabirako ng'osoose ku kyokulabirako ekyokwenyigira mu by'obukulembeze obukulembeze obwe bayita nkiyite politics ebyobufuzi kubanga waliwo obukulembeze obulimu okumanaginga abantu naye mu byobufuzi directly ndowooza ku kyabakyala okwenyigira mu byobufuzi directly kati ng'eggwanga Uganda tulina we tutuuse. Ekisinza okutusoomooza mu ekyo kye kibuuzo nti ku bakyala bonna be tulina abenyigidde mu byobufuzi bakyala bannaabwe abatali mu byabufuzi babenyumirizaamu oba tebabenyumirizaamu. Ekibuuzo ekyokubiri bakyala bannaabwe bw'obabuuza nti abakyala ababa representinze mu byobufuzi mubafunyeemu oba temubafunyeemu. Okwo kwe kusoomooza okunene kati kwe tulina. Obusobozi bw'okuddira ebyobufuzi bye twenyigidemu okusobola okuggyawo emberebezi ezikuumidde abakyala mu mbeera eyo tugambe ey'obwavu naye mu mbeera ey'okubeera nga basosolebwa kubanga luno olunaku lwateekebwawo okusobola okuyambako okulaga obusosoze wakati w'abakyala n'abaami. Obusosoze obwo butuuka ekiseera nga buweddewo mbeera ki mwe tusosolebwa. Kati bw'otunuulira nti mu kubeera n'abakyala nga bakiika mu nkiiko ez'enjawulo tulina ennamba naye ebiteesebwako okubeera nti bikyusa obulamu bwaffe awo ate ekibuuzo ekinene bwe kikola ki bwe kiri. Kati ate ekibuuzo ekyo tetunnafuna kituddamu
kyekizibu ekiriwo kubanga abakyala bannaffe abali mu byobukulembeze bo bakugamba bulungi nnyo nti tukola nnyo era tukoledde ddala kituufu bayinza okuba bakola nnyo era bakoledde ddala naye bw'omuteeka ku minzaani ey'omukyala atali mu byabufuzi obulamu bwe obutakyuseeko n'omugamba kati omukyala wuuno alina omukyala amurepresentinga tugambe mu kakiiko akakulu ak'eggwanga ka parliament naye talina kikyuseeko mu bulamu bwe okuva lwe yalonda omukyala oyo ekyo kyekisinza okutusoomooza we tuli olwaleero ekyokubiri kwe kubeera nti ensonga ezikwata ku bakyala ekigendererwa kyali nti ensonga ezikwata ku bakyala oba ezikuumidde abakyala mu busosozi obw'ekika ekyawaggulu zifuuka za ku mwanjo mu buli nsi wano nga ntuta ekyokulabirako nga Uganda okusoosowaza ensonga ekwata ku bakyala n'efuuka ya ku mwanjo oyita mu mitendera bw'oba toyise gye tuyita political party n'egitwalanga ensonga yaayo first erina okusooka okugikkiriza second egitwalenga ensonga yaayo third eryoka egiweeko ani anagyogerera tugambe nga bagenze mu bukiiko gye boogerera ku nsonga ezikwata ku bantu aba bulijjo naye okusobola okukonvinsinga political party etwale ensonga ekwata ku bakyala ng'ensonga ey'essimba ng'ensonga erina okusoosowazibwa awe wasinga okuva akazannyo akanene era akalemedde abakyala awo wenyini mukyala Sophie gweyina engeri yonna gy'olabamu nti ebibiina by'obufuzi byonna ebiri ku opposition n'ekiri mu buyinza byo ng'ebibiina obukulembeze bwayo ekisookerako gw'olabawo nga bayina twandise political will okusoosowaza abakyala oba obalaba nga balina engeri gye basapootingamu abakyala ebibiina by'obufuzi n'okusoosowaza abakyala ndowooza twetaaga okwongera okunnyonnyoka nga tukoze okunoonyereza okw'enjawulo bo bajja kugamba nti tulina tulina komiti y'abakyala ekulirwa abakyala ng'oggyeko ekyo mu nsonga zaffe ze tusoosowaza nga ekibiina ky'ebyobufuzi political party agenda yaffe tulinamu ensonga z'abakyala eno n'eno naye ng'oggyeko ebyo bw'okibuuza nti kale ku bino byonna bwe mwepima mutuuseewa tebajja kuwa ansa kikulaga nti indeed ekigambo kya political will ey'ekibiina ky'ebyobufuzi eyo ku nsonga z'abakyala in particular kitono naye kiva ku ki lwaki kitono ebiseera ebisinga twesanze nga kiva ku ntegeera y'ensonga z'abakyala babitegeera bamanyi kyekyokusoosowaza nebiki okukivaamu ebiyinza okukivaamu ebyomugaso era n'omuwendo eri ekibiina ky'ebyobufuzi eri abakyala bammemba baakyo naye n'ensi yonna ng'okoze eki ng'otwalidde awamu ebyo bibuuzo batono nnyo abakola ki ababyebuuza komiti z'ebibiina by'ebyobufuzi ez'abakyala twesanze nga komiti zino za kuzimbiramu bakyala kujja kufuna kifo naye bw'ofuna ekifo oyogerera kino toyogerera nsonga z'abakyala ezakola ki ezakulondesa toyogerera abakyala bali b'orepresentinga mu nsonga z'ebyobufuzi wabula oyogerera kibiina ojja kwesanga nga mu kwogerera ekibiina ate ensonga z'abakyala tezikola ki tezisoosowaza so okwo kusomooza kunene nnyo era simanyi we tugenda kuvaamu ng'eggwanga naye ensonga nkulu nnyo nti abakyala kati bw'omugamba nti tulina omukyala atukiikirira mu bwongo bwe ekisooka anaatusobozesa okulya anaatuleetera ki so byetufunamu amo ovo tuliddemu tufunyeyoko ka project naye ate bw'obalaba meka abakafunamu oba baliddemu ne ku lubatu wano tebawera era oyo yennyini anaakalyamu ajja kufunayo omulala akalyamu oba wakitundu ekyo basi wakitundu ekyo ogenda okusanga ekintu kyonna bakikoze eki bakisajjudde bakiyuzizza nga nkubuuliza ekibuuzo enteekateeka ya affirmative action okwongeza omuwendo gw'abakyala mu bifo by'obukulembeze mu kulaba okukwo ekyagasa tegasa yeetaaga kulongoosaamu yeetaaga kukyusaamu era tukyali ku mulamu ogwo ogwa affirmative action oba okusitula ku bakyala enyinza okyogera mu lulimi olwange ansa zennyini zennina nawe zolina ekyagasiza ddala 10 ku kinnaakyo oba n'okusingawo lwaki tageti yaffe yali yakufuna 50% parity tetunnagifuna tukoze bulungi nnyo
si kibuusabuusa tukoze bulungi nnyo naye tuzafuninga ku 43 kati tetunafuna 50% parity. Ensonga ey'okubiri twetaaga kulongoosaamu 100% twetaaga kulongoosaamu lwaki agenda y'abakyala oba ebigendererwa by'okubeera n'abakyala abakulembeze okutuusa abakyala bannaabwe okubajja mu mbeera ey'obutabanguko, embeera ey'okusosolwa, embeera ey'obwavu, ebyo byonna baabiwamba biri mu buwambe. Kati bwe banga biri mu buwambe kyova olaba nga weesanga nti ate abakyala abakulembeze tebasobola kugerera ate bakyala bannaabwe, ate abakyala abakulembeze abali mu byobufuzi bwe bavaamu ate bo bakyala bannaabwe basigalayo. Tetulinaawo mbeera egatta. Kati awe weetaaga okutereezebwa nti bwe tuba tulina omukyala nga agenda kukiikirira ffe abakyala, ekisooka ani amulonda? Twesanze nga tulina ensonga y'okulonda abakyala. By the way, mu bonna bonna abakiikirirwa abantu ab'enjawulo, abakyala balonderwa buli omu, si bakyala bokka. Kati bwe balondebwa buli omu, oli ajja kujja akuwa ssente mu kampeni yakugamba nti nze nkuwadde ssente zonna ze weetaaga. Oyo kijja kubeera kizibu nnyo bw'oyitamu okugaana byakugamba okule. Okiwulira? Olwedde abaakuwambye, obukulembeze bwabuwambye n'omugaso gwo eri bakyala bonna abaakiwambye, kubanga yateekamu ayagala alabe wekikola ki bwafunira weziviirayo. Kirabise nnyo mu bakyala abagenzi at least mu byobukulembeze ebyobufuzi bangi nnyo basupportingiddwa financially ne batuukayo okukakana ng'agenda gye bagoberera ate si yabakyala. So ekyo kyetaaga okulongoosaamu. Tutusalewo ani alina okulonda abakyala. Bw'otunuulira tugambe bannaffe, siyagala gamba nti bannaffe, naye bw'otunuulira abalina obulemu ku mibiri gyabwe, abo balondebwa balina bulemu ku mibiri gyabwe. Bw'otunuulira abavubuka Tambo ejja programu ya lwerero ate ntwebaza emisajja ya Kabaka Medi Nsereko Sebuliba eyakkiriza mutuuliremu olunaku lwaleero. Mukyala Sophie Kyagulanyi njagala omalirize awo katono ku nsonga eya affirmative action nsobole okugenda ewa mukyala Mariam Nalubega. Twetaaga okutereezaamu ani alina okulonda abakyala, kubanga abakyala be batuuka mu byobufuzi nga bamaze okulondebwa bafuuse ba honorable baba bakiise akubuuza nti mwali ludda wanga nnoonya akalulu. Women's agenda gye muŋŋamba yali luddawa? Zaali ensonga zikwata ku bakyala naye wentuuse kati bano be banyamba nga mu butuufu tolina w'omugambira nti ensonga zaffe oli mukulembeze waffe oli representinga ffe gwe mukiise waffe zino z'ensonga z'olina okutwalayo kikubeerera kizibu. So bwe tunasanga abakyala bwe tunatuuka ku level nga abakyala balondwa abakyala bannaabwe naffe tujja kuba tusobola okukamandinga ne tugamba ffe twakulonda era bino byetukola ki byetwagala. Awo tujja kuwa ne women's agenda omulamwa mu byobufuzi bya Uganda. Ensonga endala y'ey'okubeera nti affirmative action twesanze ng'ebimu ku bisinga okuvumibwa mu affirmative action is omukyala abeera mu kifo kimu, sagala gamba season to season, naye emyaka kisanja ku kisanja mu kifo kye bamulonderamu ekyaki ekyokukiikirira abakyala myaka 5, 10, 15, 20 takyukako teyeenyenyaako. Ekigendererwa kyali nti w'omalirayo emyaka 5 oba ovumbye nga nekiri ekya constituency okisobola okyegezaamu era genda weetabe n'abasajja naawe okole ki osobola okompitinga ku ekyo ekifo ekya constituency. So ebyo tunaa tubitereezezzaamu affirmative action tukyagyetaaga ate tukyagyetaagira ddala. Bwe tuba tukkiriziganyiza ku nsonga endala kati nga mu byo biyigiriza olwedde kati emyaka 3 ku university zakatikkira abaana nga benkanaakana abawala n'abalenzi twakatuuka mu myaka just 3 twakatuuka butuusi kitutwalidde emyaka emeka. So kitegeeza nti affirmative action yeetaagisa weekoze tulekeraawo tutwale weetannakola mu bya economics tetunnalaba affirmative action twetaaga tugirabe n'abakyala nabo babeereko n'ensimbi nga ziwulirwa abaliwo ate nga abalala baziryako. Tenzanyi mukyala Sophie Kyagulanyi njoze ensonga agirambuludde bulungi naye no Sophie bw'otandika okwogera ku affirmative action naddala bino ebyobukulembeze mu parliament nzijjukira ndowooza ali parliament oba ya 8 oba ya 9 Honorable Katuntu Abdu yaleeta ensonga ya affirmative action n'omulamwa gwennyini nga gw'oyogeddeko ate nga kyekituufu naye abakyala baali bamuliiridde mu parliament. Anyway twagala okwaniriza mukyala Mariam Nalubega abuuza kubatuuliriza ku CBS ku lunaku luno olw'abakyala.
abatuuliza mwenna abaami wamu n'abakyala ne tuli nabo mu studio Honorable Joyce Baagala ne ttiimu yonna ne pano yonna njagala okutandika okwebaza CBS okubanga abakyala olunaku olwaleero yatuwadde obudde programu za CBS tuzeefudde era ffe tuli mufumbiro tugenda kubafumbira olunaku lwaleero lwonna n'olwekyo temuvaawo mubeereeko muwulire ebiva mu bakyala. Njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'omukisa guno wamu ne pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okubanga abakyala yabalwanirira nnyo n'alabanga nabo batuuka ku mwanjo era nga bafuna obwogerero. Kakati Mariam webazizza General Yoweri Kaguta Museveni manyi omwagala okufa obufi naye abakyala yabalwanirira mu mbeera yemu abakyala bakuba emigo okufa obufi ate gweoli RDC ate ng'oli mukazi mwe mukulira ebyokwerinda ekibakubya abakazi kibooko ekibakwatisa abakyala ekibatulugunyisa abakyala naddala abali mu byobukulembeze. Mariam mbuulira ba RDC leero lunaku lw'abakyala walaba emabegakaawo nange nagenda neneekalakaasa nga kiyitiridde ababaka abakazi temubakkiriza kujaganya lunaku luno naye kakati ne elections ezigenda maaso okulonda okuli ekawempe abakyala babakubye ekibooko okufa bufi. Mariam abakyala mubaagaza nti mwenga ba RDC mwenga abakyala bali mu kulembeze mu kibiina ekiri mu buyinza ekiina amagye ekiina poliisi ekiina ki bakama bammwe mubagamba ki ku kutulugunya abakyala? Gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abakyala bajenerezizaamu nnyo era abakyala beetabye nnyo mu byobufuzi era abakyala okwetaba mu byobufuzi kyatandikira ku mulembe gwa General Yoweri Kaguta Museveni. Tulaba abakyala kati nga Honorable Joyce Baagala empya kukiikira emityana abakyala bangi abeetabye mu byobufuzi olw'eddembe pulezidenti lye yaleeta. Pulezidenti we yajjira constituencies zabeeranga dominated by abasajja ng'era abakyala ng'omukisa gwabwe mutono okuyingira mu parliament ng'okuvuganya kwabwe n'abasajja nga kutera okubalekerera emabega okuyingira era pulezidenti yennyini yatondawo omuwaatwa gwa woman MP omukyala naye abeere ng'ava mu district naye agende mu parliament nga takiikirira abakyala bokka naye nga lyeddoboozi ly'abakyala okuva mu district eyo n'olwekyo ekyo ne kituyamba ne tulaba nga ku namba z'abakyala zeyongedde. Kati wengenda ku kyokutulugunya abakyala babadde tebatulugunyiziddwa kiryawo naye tulina byetwala byekawempe waliwo omukyala eya tredize ku bikutu eyeyambudde mu kooti n'alaga engeri gyabadde akubiddwamu abakuumaddembe ekitabadde ekituufu kumukuba nange sibyagamba nti nkiwagira ekyokuba omukyala tekyabadde kirungi naye nga naffe abakyala bwe tulina eddembe naye eddembe lye tulina tulikutte tutya kubanga nkiwa nti mu rwala eyo yabadde kawempe mwabaddemu abakyala bangi naye weewuunya lwaki tupinipointingamu abakyala babiri babadde bangi Mariam benayo ku mitimbagano babadde bangi abakyala abakubiddwa bali bakubye bukubi bakuba buli kiramu naye kati oyinza otya okukuba abakyala obwenkanidde awo kubanga n'abantu abalaba ennyini Mariam okutyobola eddembe ly'abantu abenyigidde mu bukulembeze oba mu byokulonda era nakyo kimenya mateeka naye njagala kwogera ku nsonga ey'abakazi naddala kubanga kino kyoyogerako ekya okuyamba okusitula omutindo gw'abakyala n'okusitula embeera z'abakyala kugezaako kugamba nti abakyala bawulire obuvumu nabo okwenyigira mu by'obukulembeze kati bw'obakuba message ki gy'obeera owa abalala abandyagadde era nkugambye mwe ng'abakyala abali ku ludda olulina buli kimu n'obuyinza mwe mukozeewo ki era bakama bammwe mubagamba ki? Kakati kawempe saabaddeyo ate byetulabye tubirabye mu mutimbagano tetumanyi kyavuddeko lwaki abakyala bano bakubiddwa bwe batyo tetumanyi kye bakoze tetumanyi wawabaddewo okuwanyisiganya ebigambo oba n'okuvumaganya kubanga lwala ezimu tulaba abantu nga bakuba amayinja poliisi nga baprovokinga n'olwekyo ekyabaddeyo executive sikimanyi bulungi kubanga senga mbadde ekimanyi nali bawadde perspective of view ekyabaddeyo naye nga
nze ng'omukyala era ne gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni eyampa okukulembeza embeere resident district commission w'Ekayunga ekyokutulugunya abakyala kivumirira si kirungi abakyala babeere n'eddembe ate abakyala it's a weaker sex era ntera nnyo okunenya abaami abakuba abakyala. Why do you fight a woman? A woman is weak. A woman cannot harm you. A woman cannot harm a man. Okitegera ne bw'omukwata bw'oti n'omukwata emikono n'omutuuza watuula. So fighting a woman nkiyita coward, being a coward okulwanyisa omukyala n'olwekyo nkivumirira naye nga simanyi exactly kyabaddewo kubanga tulaba rallies ezimu nga bali kulwala ate nabo nga bali violent nga bakuba amayinja nga bavuma nga bakola ebikolobero byonna ebiprovokinga abakuumaddembe naye ng'ekyokutulugunya omukyala kyo kiba kikyamu. Omukyala talina maanyi ddala omwami lwaki okkakkana ku muntu atalina maanyi n'okuba nga tojja mukwata emikono omukwate n'amagulu omugambe tuula wataatuule. So I don't agree with that one at all. Baagala kwesi waffe olunaku Mukyala Mariam oli RDC Kayunga nakwedde munaamukkiriza okwenyigira mu bikujjuko by'olunaku lw'abakyala? Nakwedde nga yeegiriisa e Kayunga kigendako ku mukolo nesangayo nakwedde nga yeeyagala buli mukolo gwonna gwe mbaddeko era neewuunya engeri gy'akikola. Buli mukolo gwonna gwe mbaddeko e Kayunga nakwedde ng'atambula okubanga ffe ne batwadde mu paalamenti ennaku ezo ng'abakyala bakomplaininga olunaku omulinga abagamba nti abali ku ludda oluvuganya abakyala abali ku ludda oluvuganya wali omukyala omuweŋŋora n'agamba nti bo tebaweebwangako na mukisa. Nange mwenyini nsobola okukyogera nti abakyala bangi tebaweebwa mukisa naddala abali ku ludda oluvuganya. Tuyinza okuba nga tulina enjawukana mu ndowooza naye ku lwa agenda ey'abakyala mmwe nga ba RDC naddala kati gwe Mariam oli mukyala kubanga abasajja nnyinza okugamba tebakitegeera naye njagala nnyo okumbuulira ab'ebyokwerinda bawulira batya ng'abakulembeze abakazi abatali ku ludda luli mu buyinza nabo bategese emikolo nga luno olunaku olw'abakyala. Weebale nnyo weebalidde njagala kukyogerako kyantuukako ko lumu nga ndi Kiboga tuyina aba women MPs abali ku opposition abatali cooperative munaakamu abatagala kukwatagana ne ba RDC nga bo baagala kukola bintu byabwe. Kino kintu kyantuukako e Kiboga twategeka omukolo gw'abakyala naye ng'ate woman MP ng'ayagala kukola mukolo gwe yekka division. Nze ngamba olubanga lunaku lw'abakyala let's celebrate together tubeere wamu naye tulina abantu abali ku opposition abaagala okubeera mu isolation kwegamba nekintu we kibanga kyabakyala kyakwambalako bulungi kujanjawaza ye ayagala kibeere ng'era kya byabufuzi era tetwakwatagana na woman MP oyo yateekawo omukolo nga tulina omukolo gwa district yonna ey'abakyala n'ateekawo akakolo ke akake nga ye n'abakyala ne tugaana era tebyali birungi kubanga yaffe yatutwala mu kooti mu parliament ebigambo byayita nnyo ne Allah n'atuyamba ne tukwatagana era women's day omwaka oguwedde twatuula naye ne tukuza olunaku lw'abakyala. N'olwekyo abakyala omulanga gwe mbakubiranga abakyala tukwatagane oba ku ebyo RDC naye waliwo oli RDC bw'ayingira mu district nga tannaba na kumubuuzaako ayagala kulwanagana naye. Let's work together, we are all human beings. Twegatte tukolere wamu twegatte ng'abakyala kubanga amaanyi gaffe ng'abakyala gali mu kwegatta. Ffe twagala okulinnya ku basajja ffe twagala omwenkanonkano kati tunaabituukako tutya ng'ate ffe abakyala twerwanyisa. MP awulana ne RDC awalwana ne chairman wa district kati tunaabadde ddala tulina amaanyi. N'olwekyo wadde tulina enjawukana mu byobufuzi naye Uganda yaffe ate twetaaga Uganda ey'obumu. N'olwekyo twegatte tutuule kati nga gino emikolo gy'abakyala nga bwe tuli wano ffenna mu studio with different political affiliations twegatte tutuule kubanga tulina ebizibu bingi ng'abakyala. N'olwekyo tulabe engeri gye tubivuunuka ate tubeere nga tuli bumu era ebyobufuzi bireme kutwawula. Kakati kituufu nkiwulidde nina kenjala kubuuza ogambye nti nno olunaku lw'abakyala kwambalako bulungi tugende tusanyuke kati opposition bazze abamu bajjidde mu ngoye zaabwe za bbulu abalala bajjidde mu ngoye zaabwe emmyufu muzikkiriza oba mujja bakwatirayo abakyala. Women's Day wedde ey'ekibuga gye nali I'm sorry to refer to Kibuga kubanga navaayo naye olunaku lw'abakyala gye lwansanga Honorable Christine Nakimwero omubaka omukyala owa Nuku abakiikirira yajja ayambadde gomesi eya white
n'ekitambala kye ekya red n'akakofiira kaka red n'atuula bulungi ne ttiimu ye era n'ayogera bintu byakukwatagana nga tewali kulwanagana ekireeta okulwanagana butaagala kukwatagana oli alowooza wanaakolagana ne RDC bajja kugamba nti si wano bamuguse ye nga amanyi nti okulwanisa RDC kyekigenda omuwa milestone mu district okufuna obululu naye kati waliwo ebintu ebimu nga tulina okwegatta obyobufuzi ne bitatwawula yawula kubanga tulina okukolera wamu okulaba ffe ng'abakyala nga twekemba nga twezimba ate nga tugyeyo bannaffe abakyali obubi naye tulina okikola nga tuli wamu nga tuggyemu enjawukana y'ebyobufuzi buli omu okwenyumiriza mu kyayagala. Okay, tuyanza nnyo Mariam Nalubega RDC w'Ekayunga. Njagala agendako omukyala Regina Bakite Nansana Municipality. Ku nsonga yennyini ninawe eddakiika nga 2 nga sinagenda mu Bulango otubuulire Nansana kyo kitambula kitya mukwatagana bulungi abakulembeze abaliyo ate ng'osese ng'osese awo wennyini njagala mu ddakiika 2 tusobole okugenda mukumulako. Abakulembeze bonna abaliyo abakyala ya okusooka njagala kwebaza ogera kwa RDC ate ne mukyala Kyagulanyi kumbeera bannange ebintu by'obufuzi bizibu nnyo kakati olaba ntwogera bulungi nnyo nga tutudde tuli basatu nze ndi wanuupu era Kyagulanyi talina ate oli era wiinaale mu kuba wa president tusiiga akazigo naye bannaye mu kyamazima nze njagala okubategeeza nti olunaku lw'abakyala RDC talinaga nti agenda okuntegekera kuba naye mpulina political mandate okuteekateeka olunaku nyinza obutabuteekateeka nga 8 kuba naye nteekateeka ku lunaku olulala naye bo ne bawulira nti oba ogenze bigadde ku LC nze olaba kinkolako bampita abakyala bateekateeka omukolo ne bampita nga meeya mbeera omugenyi omukulu ne baŋŋamba meeya togenda embooko egenda kubeera ne mugamba ŋŋenda naye twagenda okutuuka eyo era ebiseera bya RDC nga badeployinze baleese tiyagas bakuba abakyala ab'omukyalo abateeseteese olunaku olutali lwa 8 nze mbadde nsaba bwe lwaki baagala okwekukuutiriza ku ffe kati ng'ennansana n'awalala wonna oluusi tebafuna abantu nga babayise ne baagala bajje bateekinga ova omukolo gwaffe bafune political mandate nze kyenjagala okusaba nga tuvudde wano ng'abakyala RDC ayogedde bulungi meeya Bakite bw'aba ategese naawe ng'oli mukyala n'omulala ate lwaki onnumba okunkuba tiyagas nze mbadde nsaba ndeka ngende mu maaso oba ompa obukuumi bumpe oba tobumpandeka mbe nga nsobola okwogera n'abakyala bange naye abakyala bangi obwedda omukyala Kyagulanyi kyogedde nnyo nti abakyala lwaki baatulonda naye ng'abakyala batulonda ne basula nti abakyala tujja kukola ebintu byonna nga birina okubeera kati omwanya ogenda mu ka LC abakyala kati abo banaasanyuka ddi nga tugenze kukubaka so nze mbadde nsaba nti gavumenti eva eri omu bwerufu sinsiyale emboko zeetukubereke kwenya abakyala nti etwagala ebintu bitabuse ebintu kakati tulina okulwana ng'abakyala ate tulwanire nga tulwana epate kuba abantu beetaaga oki beetaaga okuba nti bafuna obwenkanya abakyala baavu nnyo emyaka 4 abaana tebasoma tebalina kyakulya Uganda dress them olaba abakyala bebafaana sincere president gavumenti ya president Museveni yali badde efuna ku nsonyi nti abantu ayogedde bingi ayagala nnyo abakyala abaagalawa ekikumi mwana mu mukaaga gyako ababiri aba opposition alina 14 bayogera byayagala kwogera nze nsuubira nti nga mmaliriza abakyala tweyagale RDC ne bw'abandabye kasaabeera mukyala nga meeya ateeseteese Bakite ndekanze njogere n'abakyala bwe mba sikuyise atoleke okujja kunkuba tiyagas tweyanziza nnyo tweyanzege tugenda mukuwummulako naye bwe tukoma okuva mukuwummulako abakyala bonna bendi nabo tugenda kwogera ku programs ezizze eza gavumenti program nga GROW program nga PDM program nga UWEP twagala abakyala bano batubuulire mmwe nga gye muli mukyala Bakite wa NUP mukyala Kyagulanyi ali mu civil society Mariam Nalubega RDC ali mu gavumenti ali mu security batubuulire abakyala baganyuddwa batya mu nteekateeka zino kubanga waliwo n'ebifo ebimu nga abakyala bagamba tebaziwulirangako ogenda n'otuula mu meeting n'abakyala nga bawera ne babagamba nti bannange nze eno ssente za GROW mwazifuna nga tebazifunangako naye ne mu paalamenti muwulira abantu bakyemulugunya ku nteekateeka zino ng'abakyala tebaziganyuddwamu bulungi yes program zizze zeetaaga kukyusaamu zeetaaga kukola zitya katukomewo tuli mu program paalamenti yaffe era nga mu studios
nze Joyce Bagala okutuusako programu eno kulwa munange Musajja Kabaka Medi Nsereko Sebuliba mu studios ndi ne Regina Bakite Mayor owa Nansana Municipality wa kibiina kya National Unity Platform atende Mukyala Sophie Kyagulanyi ng'ono ali mu bibina ebyobwannakyewa n'okulwanirira abakyala Oxfam mu Uganda songa ndi ne Mariam Nalubega RDC owa district y'e Kayunga tuli ku nsonga z'abakyala. Njaga kutandika ne Mukyala Sophie Kyagulanyi ku nsonga z'enteekateeka eziteekeddwawo government, enteekateeka nga GROW, enteekateeka nga PDM, enteekateeka nga UWEP n'endala zonna ezigenderedde okutumbula embeera z'abakyala. Eyo Mukyala Sophie Kyagulanyi gy'oyita ku bintu by'otunuulidde, abakyala b'osisinkana, abakyala b'olwanirira, abakyala bakugamba nti programu zino ekisooka bazimanyi, ekyokubiri baziganyuddwamu, ekyokusatu zibatuuseeko. Mukyala Kyagulanyi. Neyanza nnyo Honorable Bagala. Nsikiriza nsooke ntereezeemu eri abatuwuliriza information emu. Honorable agenze n'agamba nti abakyala basinze kwenyigira nnyo mu byabufuzi okuva 1986 President Museveni lwe yajja. Naye mbadde njagala ntereezeemu ngambe nti actually maybe kyeyandigambye nti abakyala beeyongedde, omuwendo gw'abakyala abenyigira mu byobufuzi gweyongedde. That's a given. Naye abakyala benyigira dda mu byobufuzi actually ng'otunulira mu legico abajjukira history wa Uganda twalina omukyala baamitanga Sarah Ntiro, tubalina abakyala ab'enjawulo abazze nga benyigira okujjako nti babadde batono naye nga baaliyo. Kye twebaliza government ya President Museveni is that yateeka mu nkola Uganda kye yali ekkiriza ekyamawanga ag'ensi yonna kye yasalawo nti abakyala mubakkirize benyigire mu byobufuzi. Kitegeeza nti ne bwe yandibadde president mulala gwe tulina nga Uganda already yali emaze okusalawo ng'eggwanga. So ekyo kyembadde njagala okutereeza. Ekyokubiri kyentereezaamu nti kati sikyakola na Oxfam, nkola n'ekitongole bakiyita Enable, kitongole ky'Ababirigi Belgium Development Corporation. Naye nga ne Oxfam ng'era eyaliko era mba nayo kyajogera kubanga njogerera bakyala. Kati ku program za gavumenti ezigendereddwa okujja abakyala mu bwavu, naye nga zibajja mu bwavu nga zisooka ne zibateeka ku mutindo ogw'okubeera nga nabo beenyigira mu by'okukola ensimbi kubanga y'emu ku ngeri Uganda gye yagala okukulaakulanamu. Nja kugamba nti eyo gyempita gyentambulira abakyala ab'enjawulo balina different information. Bwe ntunuulira kati abakyala abensinga okubeeramu aba private sector be bayita abakyala banneekolera kigambo ekyo abakyala abakozi ba ssente abali mu business ez'obwannannyini abamu bagimanyiiko programu tugambe eya GROW bagimanyiiko. Bw'obuuza oba ddala bagifunyeemu, ekyo kibuuzo kikyali kizibu okuddamu kubanga bakya implementinga. Ate nze nganze mu programs zino zonna nze ndowooza is still a drop in the ocean. Tutandika butandisi oba gakyali mabaga. So okutandika okulowooza kufunamu ndowooza obudde bukyali okusobola okugamba oba tufunye oba tetunafunamu. Ekisinga obukulu bakyala bamanye, bakyala bagende basabe ssente zino. Naye njagala okwongerako nti ssente zino bwe zijja bwe ziti era kirungi nnyo nti tusabe abakyala bamanye engeri gye zijjamu, engeri gye bazitunnyonnyola n'engeri gye tulina okuzifunamu ebibiri tebikwatagana. Engeri gye bakunnyonnyola balinga bakugamba ssente zo twazitaddeyo wali genda ozijjeyo nyangu bw'otuukawo bakuwa sayininga wano sayininga wali nga bakuwa. Naye bw'otuukayo emisoso mingiko ate ebimu abakyala tebabirina bye bakusaba obeere nabyo osobola okufuna ssente zino, ebimu abakyala tebabirina. Kati ekyo neweesanga kiremeseza abakyala bangi okufuna ssente zino. In fact abamu bakugamba ezo eza GROW ziri mu banka sijja kugendayo. Si z'abagagga naye kwegamba banka abamu bakiwuliranga, abamu ezimu za looni tebalina musingo gwa looni. Biki ebikolanga omusingo mu Uganda yaffe? Ebikolanga omusingo mu Uganda yaffe olumu singa kubeera ttaka
kale ettaka ekyapa ky'ettaka oba omukyala bw'aba akola omusaala gwe naye bameka abakola batono nnyo butundira abakola mu Uganda formal sector abakyala abakola n'abaami abakyala tujja 17% okitegeera so abakyala abasinga tebakola ebyo biri fomu byamu okubeera n'omusaala okusobola okwakisesinga sente zino bwe ziba nga zizize nga zaagala omusingo gwa musaala bw'otuuka ku byapa by'ettaka ekyo tukimanyi kyekimu kyatulemye ng'eggwanga abakyala okubeera nga beenyigira mu kugula okubeera n'obwannannyini mu kukozesa ne mu kufunamu mu mataka ekyo kikyesibyemu era mu bye bakugamba bwe tukyafuna obutabanguko obusinga businga kuva ku ttaka ettaka at household level awaka mu maka ani alikozeseza ani nannyini waalyo era akoze eki most times bananyini baalyo abatera okubeera abaami baffe balisinga bwe balisinga ne bajja ne batugobawo oba batutundiramu bakutundirawo nga tomanyi na kumanya olaba bakugobyewo oba batasobodde kukola ebyo byonna nga bafuna mulungi nnyo bwafa ab'ekika kye tebakukkiriza naawe kukola ki kubeera na bwannannyini ku ttaka eryo wadde ate oyinza okusanga ng'ebiseera ebimu wateekako akasente so nga mukola ki ezo ensonga zikyali ziremesezza nnyo abakyala okwenyigira mu programs zino okusobola okufuna ensimbi ez'okukozesa mu bizinesi ezo ezaki ez'obwannannyini bw'otunuulira PDM Parish Development Model ekigendererwa kyali kyakutuuka kuba na Uganda bali abakyali eri wansi abeetaaga akasente ako basobole okuvaayo kati balina okuba nga bali mu kibiina naye bw'ofuna esente ze babawa sizo ezo z'osobola okugamba nti osobola zikolamu ekintu ekiyinza okujjayo mangu nnyo osobola okulaba enjawulo gyekikozeewo mu bwangu ddala Women's Economic Program yoyo yali challenged kubanga yalimu nnyo obuli bw'enguzi mpankuwe abakyala tebalina byakuwa tebalina ezo sente ne babanga bali mu business era tebalina sente because kitegeeza bajja kuwa ku capital waabwe osobola okufuna sente naye ogenda okwesanga z'ofunayo nazo si ze ziri awo ez'amaanyi nnyo so gakyali mabaga twakatandika butandisi maybe mu myaka ng'etaano nga programs zino ziteekeddwa bulungi mu nkola abaziddukanyizza bulungi abakyala bonna bafunye information abakyala bonna emisoso bagijjewo bonna bafunye tujja kusobola okwogera ku kufunamu kwa program ezo. Mariam Nalubega RDC manyi nti mwe bamu kubali mu kuteekesa mu nkola enteekateeka nga PDM. Mukyala Sophia ayogedde ku buli bw'enguzi n'ayogera ku mpankuwe manyiyo waliwo eyo district card emityana eyo yayogerako olunaku lumu n'agamba nti abantu abali mu PDM bamanyi n'okugamba bakyala b'abantu nti olina kumala kubeera nange olwokufuna essente ng'abantu batwalidde ddala bakyala babannaabwe enteekateeka zino ziri zitya? webaleki ddala honorable mbadde njagala kusookera kuddamu ku mukyala Kyagulanyi anyinaanye agenze n'agambamu nti president atuyambye okuimplementinga naye etteeka lyali lyayitadda munsi yonna nti abakyala baweebwa eddembe naye nga wenjogerera tukyalina amawanga mangi agatawa abakyala ddembe kati bw'oyogeranga ku Saudi Arabia ndowooza emyaka oba gyali ena emabega fuukiriza abakyala okuvuga emmotoka n'olwekyo bye mulaba mu Uganda muyinza obitwala ng'ebyokwejalabya nga mumanyi nti biri mu mawanga gonna naye amawanga agamu abakulembeze baayo tebannaba kutandika kuwa bakyala ddembe nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyateekawo ekifo kirambe ekya Woman MP omukyala abeere nga akiika obanga ennamba y'abakyala yeeyongera mu Parliament. N'olwekyo njagala kutandika ne programu ya GROW batugambye nti kuliko emitemwa mingi okufuna sente za GROW abakyala abamu tebalina byapa naye nga kyenjagala okutangaza eggwanga ku lunaku lwaleero lw'abakyala nti buli programu ejja eyina abantu betajetinga kati programu ya PDM yajja ng'etajetinga omuntu waffe owa wansi nga gwe twagala aveeyo ayingire money economy naye atandike okubeera ng'afuna oba ng'ayongera ku nyingiza ya maka
era eyo ya targeting 39% of the population program ya PDM. Ate program ya PDM eno ewa buli maka akakadde kamu. Kati mu Uganda tulina emiruka miyitirivu. Kati wempaka estade eye Kayunga tulina emiruka 7 mugumu. Ne kati wano wenjogerera buli muluka guliko miliyoni 3 era agoge maka 3 okubanga gakola. Entandikwa teyina kubeera nnene nti okutandikawo oyina kutandika na kawumbi. Omuntu anaakola omuntu omukozi bw'oba otandise n'akakadde ng'onookola omukyala atembeeyo obwenvu bwe mu kibbo omwongeramu akakadde kano kalina engeri gye kamuyambamu. Omukyala alenga emyera gye ku kkubo omwongeramu akakadde kano kalina engeri gye kamuyambamu. Tulabye abantu bangi abaguddewo amaduuka nagulawo edduuka ne miliyoni 10 n'otuuka ku dduuka nga teririiwo after 3 months. Niyo tulabye abakyala bangi mu butale nga batandise n'akakadde baweeredde abaana nga oli nagamba omwana wange natandika n'ettooke limu ku mmotoka ate bampola naliwole n'atandika n'ettooke limu lye baamuula. Omuntu anaakola akola, omuntu ataakole. Tulabye abantu bangi abafunye sente nnyingi amanya sijja gasanguza ku mpewo naye nga wenjogerera nga talina kyalina. Omuntu anaakola entandikwa yonna wonna we bakutwatiddeko okukola. N'olwekyo eyo programu ya PDM eyajja ku muntu waffe ali mu 39%. Programu ya GROW nejja. Programu ya GROW nejjira omukyala eyeetaaga mu capital. Kati omukyala akoze n'ava mu 39 najja wano mu money economy. Abakyala basubula mu bikuubo. Abakyala bangi abakyala kati bagagga ng'ate they are business people. Abakyala baguza amataka gaabwe balina ebyapa. Kati eyo programu nejjanga ya mukyala ayina ekyapa eya GROW. Naye nga mugijjonyodde bulungi abantu. Tuginnyonnyola era ne wano wendi ginnyonnyola. Eyo programu nejjanga ya mukyala ayina kye yeekoleddewo ng'ate omukyala ono ye already business ye yakula ayagala kwongeramu obukadde ngaaga obukadde ng'abiri. Kati waliwo omukyala gwe nalambulawo ekaazi ng'ayagala sente za GROW ng'omukyala oyo alina kye yeekoledde. Omukyala oyo nga ali mu nanansi za parkinga azikaza n'aziparkinga ng'alinawo edduuka lye. Kati waliwo abakyala abali ku leve eyo be balina ogenda mu sente za GROW. Ne tubeera ne Women Entrepreneurship Fund. Eyo fund ya mukyala ali willing okukola ne mukyala. Madam kyota tubuulidde ku PDM njala nkuwuliriza kuva gy'oli ku PDM mubadde mugikolamu ebintu ebyo byogerwako obuli bw'enguzi ebintu by'abakyala bimpankuwe mu PDM nammwe mubiwulidde complaints zizze wammwe era muzikoze mutya naddala ku ludda lw'abakyala n'abasabayo akasente datasima ya biki bwe bityo. Complaints tuziwulidde naye abakyala era buli nnaku gyogera nabo twafuna cases mu PDM ba parish chief mu kifo ky'okuwa akakadde n'amuwa emitwalo 8 mu kifo kyakadde n'ali akabiri bajja ne bawaaba right emisango ne mugitwala ku poliisi naye tebaagala kujja kuwandiika statement bali bantu tusobola kubavunaana. Already ajja n'akuwaabira n'agamba parish chief akoze kino naye tayagala omuyite ate awo n'atya. N'olwekyo ekyokulwanyisa enguzi mu PDM mu programu za gavumenti na buli wamu tulina okubeera abavumo ne twasanguza abantu abo abakola ebikolwa bino ate nga tulina obujulizi nga si kwonoona bwonoonyi mannya g'abantu naye ng'olina obujulizi omuntu wamuwa obukadde emitwalo 2 obanga omuntu yakugamba nti okuteeka ku lukalala olugenda okufuna sente za PDM emitwalo 5 gyange 5 gijjo n'otuukirira ofiisi ya RDC n'otuukirira CAO n'ogenda ewa probation officer commercial officer production bonna n'obatuukira n'obagamba omuntu ono aŋŋambye nti okumpisaamu ku programu ayagala obukadde 5 n'otugamba ne tumukwata ate tuba tumututte ku poliisi naawe jangu okole statement fayiro wena egende wa RSA ebeere nga ezitowa ng'agitunulamu ng'alabira ddala nti omuntu ono ekikolwa kino yakikola tumutwale mu kooti tumukwateko ng'amateeka bwe galagira. Naye ng'obwo obukenenuzi bubaddemu era tulabye emiwaatwa mingi nga bano ba parish chief babawummuzaamu abamu nga babagoba era nakyo kitawaanyiza nnyo programu ebaddemu obukenenuzi bwo bubaddemu naye nga tulina okubulwanyisa fena.
kakati abantu waliwo parishes oba emiruka mingi teginaba kufuna ssente kati abantu abo enkulaakulana mu bitundu ebyenjawulo abamu bafunye abalala tebannafuna abalala bagamba muddeeyo mu electoral commission parish ezimu zaateekebwawo mu bitundu byakulonda kati olaba nga abantu abamu bafunye ssente abamu tebafunye kubanga tebanabeera coded kati naddala nze njagala nnyo omukyala olwokuba nti tuli ku nsonga z'abakyala abakyala mubayambye mutya naddala mu bitundu ebyo batannaba kufuna n'obategeeza nti wano temunafuna lwa nsonga gundi abakyala Kayunga bafunye ssente za parish government era abakyala balina omuwaatwa gwabwe okufuna ssente ezo abaliko obulemu n'abavubuka balina omuwaatwa gwabwe ogw'enjawulo abakyala Kayunga beetabye mu programu ya parish government model era bw'otambula n'obalambulako balina bye beekoledde era balina gye bavudde era balina gye bakulaga n'olwekyo omukyala w'obanga oli eyo nga tonnaba kufuna ssente za parish government model mbadde nkusaba otuukirire ofiisi ya RDC tugenda kukuyamba kukwasaganya ne production officer wamu ne commercial officer tulabe ng'oganyirwamu naye ng'abakyala eno programu bagyetabyemu baganyiddwamu era woba otambudde n'obatuukamu balina ebintu ebirungi bye basobola okugamba engeri gye bekulaakulanyisa Tanzania Mara Navega RDC wa Kayunga tugenda kumulamu tugenda komawo nja komawo ne mukyala Regina Bakitte mukyala Regina Bakitte ogenda tubuulira abakyala bali mu NUP abakyala bali mu opposition abakyala bano baganyuddwa mu programs zino essente bazikimayo bo bafunyeemu kubanga lwo gye batugamba nti bawaako bamu abalala tebafuna njagala mukyala Regina Bakitte tubuulire nga tukomyewo okuva mu bulango buno kulwaleero lunaku lw'abakyala mu nsi yonna era nga Ssaabasajja Kabaka yasiimye nti abakyala twegazaanyize mu studio za rediyo ye tugenda wa mukyala Regina Bakitte ensonga eza programs eziteekeddwawo okusitula embeera z'abakyala programs nga GROW programs nga PDM kazibeere ziri Operation Wealth Creation bonna bagaggawale n'ebirala abakyala naddala gw'oli wa National Unity Platform bakyala bameka b'omanyi nga ba opposition ba FDC ba abakyala ba NUP ssente bazifunye baganyuddwa tebatawaanyizibwa tebakubwa miggo tebabagamba muddeeyo oba kwebuzaabuza leeta empapula eno leeta wano sign here sign there naddala abakyala bali ku ludda oluvuganya awo we twagala mukyala Regina Bakitte neyanza nnyo nalego okusooka fe nanze meya we Nansana of course fe tuteeka mu nkola era njala kusooka kubategeeza nti gavumenti okusooka bwe yali egabanya ssente zino teyatunuulira bungi bw'abakyala kuba tiyagenda n'egamba ng'ekayunga bayinza okuba balina emitwalo nga 3 kati ebibuga ebikuze because of the urban challenges n'abantu ffe nga kati nga Nansana eri miliyoni namba ey'abantu ogenda n'otunuulira nokale n'ogenda ng'ebushenyi awalala n'olaba emiruka giyinza okuba miruka mingi naye nga mulimu abantu 3,000 naye nga nze wange buli muruka ng'ogw'emaganja gulimu abantu emitwalo 2 naye bwe baali bayisa bagamba buli muruka gufune miliyoni 10 weba miliyoni 10 nga walimu afuna akakadde kamukamu be bantu 10 naye bwe njogerera wano nti gavumenti ne miliyoni 10 tennabazireeta yafuwaddeko 5 kati be bakyala 5 kaŋŋambe ku mitwalo 3 abali katugambe emaganjo oba ne Nansana ekintu ekyo how do they bwe tumala okulaba nti tewali bwenkanya mu kutuwa ssente ekyo balina okutunulamu bwe babadde okukyusa polisi ekyokubiri y'engeri gy'ofuna ssente RDC ayogedde production department is okay ne commercial ekikola naye kakati PDM secretariat ate bwe yatudde neega nti kakati omuntu okufuna ssente gavumenti nga ffe Nansana bwe tumala okubikolako tubiweereze sooka wa diso abirabe diso yasooka disa abirabe RDC abirabe kyokka financial negenda kuggwako naye mwamala dde okuyita mu bakyala batambudde ku magombolole y'eggombe bagenze ebusukuma buli lunaku ate munaku bateekamu ssente kati ogenda okwekanga mugenda okuwa omuntu ssente oba miliyoni emu nga 10 at least miliyoni nga emitwalo nga 3 gimaze okugenda so ne byokulwasa y'okufuna ssente ezo naddala zino eza PDM naye eremesezza okwekulaakulanya ekyokubiri
gye twawa ssente omuntu ayinza omuga nti ayinza okuba agenda kulunda pigare oba agenda kulunda nkoko bambisi n'ebirala naye weesanga nti okugenda okugula piglet emu eyinza okuba ya mitwalo 2 oba 3 n'oteekako cost ya feeds ali kakadde mugenda okumalako nga nekyeyagula oba alunda nkoko kyalina kyalunda kyonna nga tenaba nakula kweza nga sente ziweddewo omusuubira kugenda mu maaso oba kugitunda simanyi oba banaboogera gavumenti baladisi baali bakoze evaluation naye bo bawaayo bubi ssente kuba bawaayo abantu basobole okwekulaakulanya twagala abakyala babe nga basobola okwekulaakulanya economic empowerment okubanga oli omuntu alina kyayingiza ng'omukyala mu maka nayo nebeera challenge ekyokubiri okubba ettaka land grabbing n'ettaka olina akatamu baba wagenda kulima kasooli n'okeera enkyakasana kaase because uganda ffe tusinza okwona obutonde bw'ensi wadde badona batuwa sente ne ziriibwa naye nga weesanga nti ne be baalima byonna byakala kyokka bakimanyi nti sente zino zakuzzaayo okujjamu nga president anaaga nti agenda zibasonyiwa sente zino bazeewola zibalina okuzzaayo with an interest ekyo twegattako poor roads amakubo amabi bw'otunano mu buganda ffe tusinza amakubo amabi gonna amakubo okujjako ffe tasobola okugula greda naye amakubo agatali tamakiti buganda yonna yali badde twakendeza ne traffic jam tegakolebwa ezo zonna factor baali baleeta pdm bazitunuulira nze kyenjagala tunaba ku bakyala ku bakyamula kuba bakyala bano amakubo mbayita mu makubo ogenda okuzaala oyo atunda amenvu gwe bagambye ayita mu kkubo olwo bw'anaagwa mu kkubo n'amenyeka ajja kutwala kumpi mwezi mulamba talina ssente za fidio zimutwala mu ddwaliro so those are the challenges eziri mu pdm zenjagala okulaga nti gavumenti yazitunuulira azimaki aziyaga nti etuwadde naye ogenda okwekanga ate omuntu agenze mu straight na liability nti sente yazifuna nze nendowooza nti gavumenti yaliwadde oba ekyusaamu enkola eyinza okugamba nti oba ekomyewo bayongere sente mu agriculture simanyi lwaki sente yazijja mu agriculture neyagadde zicontrollingira awalala ziddeyo mu agriculture bateekwa bakomye cooperative society nga bolaba poesi eyaki eya buganda kaka tulina gulo nze bwe yajja omanyizi bwe kijja nsooka n'ekitesitinga nagendayo ko wali ku sente naye nansa ngaba nenjagala kujja kufuna ku sente za gulo nga bantwale omukyala byabikolako banenga omukyala ambalira nga ngamba olina okuleeta ekyapa ky'ettaka kakati ekyapa ky'ettaka ate yaŋŋamba buli mwezi olina okusasula obukadde 2 nze bampa emitwalo 9 nga mmeeya neŋŋamba yino sente kati gulo nze mmeeya oba nnemeddwa bansaba kyapa kya ttaka kati omukyala ali eri awulira gulo yange nawe namuwulira mu kyaki nenga kangende ku gulo naye ngenda kufuna ssente so ne gulo naye yasigala gulo simanyi oba gye bamujja saabitegeera na bulungi byali bya bufuzi oba byali byakuyamba bakyala era genda mu maaso gulo ne simutegeera era nze saagenda mu maaso nakwewola tulinayo yowe Uganda Entrepreneurship Program yaliwo naye nze gavumenti njagala egenda n'ettaka yaleeta ebyabakyala abantu basobola okwekulaakulanya ng'abakyala fine naye challenges era zezimu nti abantu bano abafuna ssente bakyusa nze kati nga ku biweepu walabanga ebiina by'abakyala nga tobimanyi bwe bagamba yajjanga olonkinga ogenda okulonkinga abantu bwe walaba ematugga ate n'obasanga mu lugo okuba radisi yabimanyi final emyoga najjo we giri batwa miliyoni 5 mu kalulu tetwasona zimonitoringa zo gavumenti sente gyezijja yezijjawa abantu bezigwa tobategeera so waliwo twagendako emaanyi eyo bokaranga abayo ne batugamba nti ffe twali tumanyi batuwaddeka ssente kweriira kubanga twali mu campaign kati ffe twalonda nga tumanyi era bo bayogera very innocently kugamba nga ye talina na nsonga yonna gyamanyi nagamba nti ffe twali tumanyi batuwadde bubi kutwebaza kulonda emyoga bwe twali tumonitoringa ekyo bajja ba hoteri ne baba ba boda waliwo abaga nti kati bajja ne baŋŋamba ennansana bagenda kubeerawa abakola ki bali bagamba kulunda naye ne mbagamba mumpe ekijjeba nakyo saakiraba nalaba nga abantu bayingira bagenda wa RDC omanyi bajja ne batuula okwegambo ebuzibu etufunye kyenjagala okumaliza n'ebintu biri political bino bintu onalebo bya bufuzi buli omu alwanazza wuwe naye kaakati bali betubira byonna ne bibaawo nga tubiina mu gavumenti 40 years bibadde bambi agezaako okula nti abakyala abajjayo naye ddala bw'okola evaluation omukyala ampuliriza olwaleero njagala nze mputuulire bani abali bafunye ku ssente ezo ne bafunamu ne bagenda mu maaso oba zaasigala politically kusanyusa gavumenti eri mu buyinza. Okay, tweyanzizza mukyala Regina Bakitte Mayor Nansana Municipality. Sophie, ku nsonga eno ey'abakyala kuba bwe tuba twogera ku bakyala tetugenda kwogera ku mukyala nti ono wa NRM, ono wa DP, ono wa FDC, ono wa NUP. Abakyala gwe mukulaba okukwo kubanga waliwo gye mukutuuka eyo abantu bakoowakowadde olinagamba ebya gavumenti ebyo
kiki bandikoze kubanga omuwendo njagala nnyo okulaba nga abakyala bonna oba waaki oba waaki nga bafunyeemu bakyala bayinza kukola batya magezi ki gowandi bawadde abakyala across the political divide across the political divide honorable Wekayonwa yakyogedde dda tukolaganire wamu tuddeyo tweyambule zino engoye z'ebyobufuzi because kyetudiringa nakyo kati mu Uganda is buli kimu kya byabufuzi buli kimu ne mu maka gye tuva wesanga ng'ebyobufuzi biyingiddemu so ne kituchallenginga nnyo otunya program zino for instance singa zaaleetebwa nga n'abazikolako tebalina we beekwasiza ku byabufuzi nga ziri wabweru wa structures ebyobufuzi osanga maybe abakyala bandikoze eki bazeeyagaliddemu naye ate era olina okumanya programu zino tezaali z'abakyala bonna ate size ezizogga omukyala ali eyo alowooza nti batuteredde ssente wali olina okuba ng'olina by'olina njakuwa ekyokulabirako nga gro y'abakyala abalina ke beekoledde abalina businesses ezitambula oba tolina bizinesi etambula toddamu nakubuuza gro tetuzirabanga gireke siiyo naye bwoba olina bizinesi etambula nga tonalaba gro gw'oli waddemba okubuuza kubanga olina kulaga nti olina bizinesi etambula ogitaddemu ssente bweziti weetaaga kadde 2 babukuwe oyongere mu bizinesi yo katutandike okulaba wa wootambula naye ojja kusanga n'oyo ajja kugamba nti kambere n'obukadde bwange buno 10 agabiri aga gro mugira mulinda okugamba asinziira ku ki bw'otunuulira PDM abakyala abatalina PDM beenoonya oba beeyagala okutagetinga tebalina sagala gamba nti tebalina magezi naye tebalina kumanya kwa kukozesa nsimbi ensimbi bazikozesa batya ne zizaala nsimbi zinnaazo kyova olabanga abo bakugamba nti ffe twazifuna ne tugabana ne tulya nengula n'ekyennyanja twalya ngege ffe bwetyo bwe tukozesa ensimbi financial literacy eri wansi nnyo okusingira ddala mu bakyala of course bakugamba nti programu zino basomesa abakyala ku ngeri ki gye balina okukozesaamu ssente zino naye njagala mujjukire nti literacy levels za Uganda nazo ziri waggulu ate okusingira ddala mu bantu baffe abali mu byalo famu bavubuka kati ab'emyaka gino tugambe emyaka 25 egiyiseewo naye mu balala abali mu byalo abali mu bwavu obuli bwe bayita abject poverty literacy levels ziri wansi nnyo so bw'ojja okumusomesa engeri ki gye bakozesaamu ssente zizaale ssente zinnaazo owenyigire mu byokola ensimbi ovuuzaalese ogaggawale ebimu tebijja kukola ki bw'aba alina ekizibu tugambe kyagenda mu ddwaliro ezo nnyini ssente zajja okukwatagula eparana tuli ffenna so ekyo nakyo nekiba nga kichallenginga nnyo programs zino so singa ziba nga zikwatibwa abali wabweru w'ebyobufuzi ojja kwesanga ekyo nakyo kizibu lwaki structure y'eggwanga lyaffe kati oli asobola okugamba nti structure ya byabufuzi tugirina mu local government act eyali ey'okubeera eyaffe ffenna naye ate nejjeewambibwa nze njogera nnyo ku buwambe kubanga ebintu byonna biri mu buwambe institution ezaali eza gavumenti zaawambibwa ab'ebyobufuzi bazikozesa okutuukiriza ebigendererwa ebyabwe eby'ebyobufuzi kati obuwambe bwonna tubuggyeewo tetujja kuddamu kufuna bya Uganda ebya Uganda byali bya Uganda osanga bitwandale tuyitamu kubanga kati bw'otunuulira nti eza PDM RDC yazimanyiko yazoogerera si kibi naye RDC akwataganiddewa n'abakulembeze b'ekitundu ekyo ne bakkiriziganya ku muwendo gw'abantu abali mu kitundu ekyo ne bajja okuzigaba emiliyoni 3 nga bamanyi nti mu kitundu kyaffe kino tulinamu abazeetaaga be tumanyi ffenna be tukkiriziganyaako 30 RDC ajja kuba ne lisiti eyiye ne bano bajja kuba ne lisiti eyaabwe osange nga bali mu kusika miguwa bange sente za Museveni sente za bitabuke so ebyobufuzi bwe tutabijja mu bintu bya kulaakulanya Uganda tejja kulaakulanya
Okay, tuyanza kakati aho wennyini Mariam Nalubega RDC Kayunga omukyala Sophie wakomewo njala tutandikire mweba RDC ate kubanga gobo ogenda era ogamba Mwami Museveni azifu nti singa waliwo president omulala ye yandi batavunanyizibwa ku byaggwanga muleetera abantu okulowooza nti oba omukulu ayamba buyambi kugamba embeera yakuyamba buyambi ate nga obuvunanyizibwa bwe ekyo kisooka ekyokubiri njagala obuulire abakyala abawuliriza nga nesibye nnyo ku kintu ekyo kubanga nkimanyi abakyala bangi bakomplaininze abatali ba NRM nti bwe bagenda oli ne baba tamugambye butereevu nti tojja kufuna ssente bamuterawo emisoso mingi nnyo ye n'atakola ki n'atafuna ekirala mu kumontaringa ssente zino ogenda okulaba nga bayise era ono yaliwo ye wa NRM ono yali mu buyinza ono abalala bonna ne mubaleka bbali ekintu ekyo ku nsonga y'abakyala mukyala Mariam nga RDC nga gwali mu kintu mufuba akulaba nti mwenyweza mu buyinza oba muyamba bakyala kusituka. Webale nnyo webale ddala honorable eno programu ya PDM bagikola bulungi dizayini yayo era ffe nga ba RDC omulimu gwaffe kwe kulondoola ku district level okulaba programu nga bwetambula ne programu eno yeetengerera programu eno buli muluka gubeerako ne PDC Parish Development Committee ebeerako ne komiti eyo yekola selection fe abantu mu byalo tetubamanyi komiti eno kubeerako chairperson wa LC1 era bo bennyini be balonda abantu be balaba abo nga bandisaanidde okuganyirwa mu programu eno eya parish komiti ereberako ne ssentebe wa NRM abeerako ssentebe wa NRM lwaki okubeerako ne ssentebe w'ekibiina ekirala ssentebe wa NRM abeerako kubanga programu eno tugi implementinga yayita mu NRM manifesto. There is no way, Lindako. There is no way. Lindako tewali buwambe. There is no way. Owanuku wana implementing a program eno. Ayagala okujjako government program agite. Okulira nenda lekanzogere. Program eyo tujiyise mu National Development Plan ya Chairperson wa NRM kumuluka ayina okubeerako. Na implementinga manifesto ya NRM abeerako nga implementa omulala abeerako kakiiko k'omuluka kubeerako chairperson wa LC2 w'omuluka kubeerako basako leader kubeerako abantu bangi bonna ne batuula chairperson wa NRM abeerako kulaba naye abeera alondoola kulaba ng'emiteeko egyateekwa ku programu eno gigobereddwa kulaba ng'omuntu afunyeemu ate si oyo afuna omusaala kubanga ya muntu waffe ali ku grassroots aliwo okugirondoola kiringanga bwe nazaala omwana wange nemuwa omuntu ampalana ayinza omuwa obutwe nekirala nkubuulira ekiteesako chairperson wa LC2 wa NRM kumuluka kulaba nti programu eno etambula kubanga ye ayagala nnyo etambule ayagala nnyo abantu baganyirwemu okusinga omuntu yenna omulala kubanga programu yakola ki yagireeta mu National Manifesto ya NRM National Development Plan ya Uganda katugenda National Development Plan 4 eyogera ki ku programu eno NRM sijiganye ebere nayo manifesto yayo sijiganye naye bakwataganira wa kubanga bombi batwala Uganda abeerawo kulondoola kati baba abeerawo kulondoola abebibiina ebirala nabo bwebali ow'omuluka ayinza okubanga wanupu naye abeerako kola ki kulondoola structure zaabwe ng'ebikashera Sophie lindako kambuze Mariam ekibuuzo kino eggwanga lino mukkiriza nti liri mu nkola ebibiina ebingi nati kyenkugambye tukikkiriza kyenkugambye chairperson w'omuluka ayinza okubanga wanupu twagala abeere nati nkubuulira ayinza okubanga wanupu chairperson w'omuluka abantu be bamulonda kati nkuwadde case study ne kugamba omuluka guno chairperson ayinza okubanga wanupu naye ku implementation ki naye kwali okuimplementinga programu eyo chairperson w'omuluka ayinza okuba wa NRM oba wa NUP naye nga mutaddeko ssentebe wa NRM lwaki muteekako ne bassentebe abalala ab'ebibiina ebirala ye nannyini
program ye manifesto njagala kutegeeza mukazi wattu ngamba president bw'ayitamu eggwanga ne limulonda tukozesa manifesto ye okuimplementing eyo bye yagamba kirungi nnyo kati tujjewo national planning authority tujijjewo national planning authority tugenda ku manifesto ya ruling government tusigaze manifesto y'NRM bino kubanga sente za Munnayuganda zawa mu musolo nazo tuzirowoozeeko tubalirire Munnayuganda aw'omusolo nze kamwa kwogera mpa omusolo wano ogutaka wansi wa miliyoni 5 buli mwezi chairman wa NRM balondola program ya government kiungana okulaba nga abantu bafuna sente atenga yakola manifesto program ya PDM mweyitira obuzibu mu program parliament yaffe olwaliro ngenda kusomesa 8 women's day olunaku lw'abakyala mu nsi yonna naye nga tetunaba kudda eri abateesa baffe bannayuganda ekipya kikino program parliament yaffe era nga nakutegeezezza tulina mukyala Regina Bakitte nga ye mayor owa Nansana municipality tulina mukyala Sophie Kyagulanyi ng'ono mulwanizi wa ddembe ly'abakyala so nga tulina ne Mariam Nalobega RDC w'e Kayunga wetuviiridde ku mpewo nga studio ebugumye mukyala Mariam wabadde okyatwennyonnyola ensonga eyo tunagivaako ate tusooke tuwulirize kubawuliriza nabo bawe endowooza yaabwe mu dakiika ntono nnyo obadde okyatugamba njagala okwetondera abakyala abatuwuliriza okuba nga tuvudde mu mbeera ku lunaku lwaffe luno lw'abakyala olulungi tetugenda kuddamu kubamunya nabadde nyinyonnyola kubanga walese question n'ogamba mbu ba RDC ate yeffe abalonda abantu abalina okufuna sente za anedda siwe nagambe wagambye nti mwe ng'abamu ku bali mu kusama nkola enteekateeka eno abakyala bonna mu bibiina eby'enjawulo nega nti guli wa NRM gavumenti gy'okoleramu essa ekitiibwa econsideringa n'abakyala bali mu bibiina ebirala bwe bajja kuba nakugambye nti waliwo abagamba nti oli ajja ne bamuyisa mitendera mingi ne batamugambirawo nti tojja kufuna naye olw'okuba si wa gavumenti si wa NRM ne bamuyisa mitendera gya wala nnyo eventually n'atafuna ki ssente nenkugamba nti mukoze mutya okulaba nti waliwo obwenkanya mu bakyala bonna nabadde nkyannyonnyola bukomiti obubeera ku miruka obw'enjawulo bukomiti obwo bulina okutuula ne bulonda abantu mu miruka gyabwe be bulaba nti basaanidde okuganyirwamu mu ssente za parish government bodo era nabadde nnyonnyola ku komiti kubeerako sako leader ono leader abantu be bamwerondera mu miruka gyabwe ne bamulonda ne bagamba ono ye sako leader nga tebatunulidde byabufuzi balonda omupya nalina gwe bawulira nga baagala ne bamuteeka n'abeera sako leader ku komiti eno kubeerako ssentebe w'ekyalo basentebe b'ebyalo mu muluka ogwo nabo nabo akakiiko nabo batuulako okulonda abantu be balaba nga baganyiddwamu kabeerako ssentebe w'omuluka owa NRM era mbadde nkyakinnyonnyola nga ŋŋamba NRM being that PDM yafulumira mu manifesto ate amateeka gagamba manifesto yoyo president candidate ayiseemu yeyina okukola n'olwekyo okubeerako chairperson wa LC2 owa NRM naye okulaba nti emitendera egyo PDM gyeyina okuyitamu gigobererwa kubeerako parish chief yabeera technical person yakwata ebya computer yakola data entry era n'okulondoola kubeerako community development officer abo bakozi ba gavumenti era balina ni partisan kati keka akakiiko akatuula ne kalonda ne kagamba Honorable Joyce oyo aganyirwamu ono n'agamba talina kufuna mu maka ga Honorable Joyce balina ente 5 naye tulina Madam Mariam balina enkoko emu oyo tumuwe ssente za PDM keka akakiiko akakola ki akatuula nga tekaliimu byabufuzi chairperson wa NRM kumuluka ye aliwo okulaba nga emitendera gya PDM gyeyina okuyitamu gigobereddwa era bwe giba tegigobereddwa n'akomawo n'atulopera n'atugamba mumanyi ekiri ku ground omanyi ekiri mu muluka gwange omukyalo oli akolera gavumenti akola Kampala ku district y'e Wakiso naye bamuwadde ssente za PDM
kati ffe ne tuvaayo ne tumuyita ne tukirondoola. So programu bwetyo bwetambula era etuuse mu bantu bonna era olumu n'aba NRM bemulugunya ffe ku miruka gyaffe ssente baziwa bannuupu obiwulira naye era noddamu n'obagamba nti programu eno ya buli munnayuganda yakwekulaakulanya era waliwo ekyayogeddwa wano ne bagamba nti ssente ate we bazikomyawo ziddayo ssente teziddayo ssente zisigalako ku miruka teziddayo mu national treasury eno eringanga banka ya muluka wezikomawo ziddayo ku muluka ate abantu abalala nabo ne baganyirwamu okuzeewola okuzikozesa. Programu eno eganyiddwa buli muntu awatali njawukana mu byabufuzi naye awali obumulumulu batutegeeze kubanga olumu ku miruka tetukola ki tetubeera. Okay, tuyazanye Mukyala Mariam Nalubega RDC Kayunga. Kakati waliwo ono wagambye nti Kalemba agambye nti mukyala bakitte enansana nga ku council offices bakuwanira minzaani abakulembeze b'emmoga ssente baziwola abantu nga ku mitwalo 10 buli lunaku ozza 13,000 nti fuba kinoonyerezaako. Katulabe bannaffe abali ku ssimu nabo bawe endowooza yaabwe. Hello. Yes, sebo. Kale sebo nawe bali kuwuliriza. Onayogera ne Kavuma Kulokotawa. Sebo. Aladisiwe n'ansana mulamusiza. Nemwebaza n'akakiiko kikatambula nako aka security ng'afande Nicholas okubanga musajja mukozi. Hello. Ali ku ssimu sebo. Oba nnyabo. Wanji sebo. Nawe bali kuwuliriza sebo. Nze kayita beno dipatu. Ndiwewo obulenzi essaawa zino ndikatumbulira liginnene CBS FM. Kati mbadde mbuuza omukyalo oyo ali mu studio RDC mubuuza nti ab'ebyokwerinda gye bakolera effujjo ba RDC babeera wa kubanga tulabanga poliisi ekola effujjo lyayo naye nga bano ba RDC bazingira mikono mabega nje ngamba ba RDC balina kyekubira mu byobufuzi era nsaba RDC oyo annyonnyole eggwanga ensi yonna ng'ewulira lwaki abasirikale batuuka ku ekyo kati abasirikale bakuba abakazi bakola effujjo kati RDC oyo abeera ku kinze kayita beno ne paatu akuume ennyabo. Kenza kayita. Oli ku CBS? Hello? RDC ageze n'agamba jamani wa NRM abeerako ku kakiiko ako. Kati abeerako ku kakiiko ako ge katembuuza ayinza okulaba nga waliwo ab'NRM kugamba nga be basinza okufuna ssente ezo n'agamba nti bannange aba NRM bwe basinga mu gurupu eno tetubawa ssente ekyo njagala kinnyonnyole kozi mbaagala nnyo bannange naye kawempe waliyo Sadat CBS Kyala Munakaluze Mwana ali ku ssimu. Hello. Tubaza kuweteza amanyi tukasambala tutamane kubayite mu kimo unene yupi kyagula gyesete mu mukulembeze abantu b'emityana bakufunanga kirabo abakola sana abalala bali mu studio abalambise mbalamusizza embibaza okuweereza obulungi tulunako obulungi mulukutte bulungi era twebaza Ssaabasajja Kabaka okuwaya akadenga kano onalibo Joyce Bagala ne mujja mutaanya ensonga ku nsonga y'abakyala okutulugunyizibwa kati nze neewunya nnyo olunaku luno ng'okubakyala nga nabamu abeesimbi mu kalulu ako bakyala naye neewunya nnyo omukyala omubaka wa palamenti wa Kiso ng'agamba nti abaana b'ebyobufuzi abamu abakyala mugula abantu bajje babakube ne neebuuza muntu kyayinza okugula omuntu bamukube bamwasa omutwe ekirala nga mmaliriza tosobola kuba omukyala bamukuba omugongo nalaba omukikakali neyukyawo nga bamukube omugongo gwonna nga gulungudde naye nankasiro kiki emiggo kati egyekuwanga kyala mu bufumu kati gye bakuba mu byabufuzi mugenda kukuleetera abakyala okulaba nga tebakyeyagala wadde okubeera mu byobufuzi oba kigendera kyammwe oyo RDC aliawo mu studio ekigendera kyammwe kyakwetima bakyala mu byabufuzi ekirala nga mmaliriza amugembwe mukamwe nti akalulu ke kawempe nnoosi tetukeetaagamu mivuyiro tetwetaaga kutta bantu balonde omuntu awangudde akalulu balangirirwe Mulakimundi bwa Yesu wano. Oli ku CBS? Hello? Koze bulungi kubanga oli mukyala.
neyanziza Honorable Joyce Baagala ono maama ffe Nateete ne Sophie Mundabire mwebale tuweereza bulungi bwe mutyo nti okuva eri gye twatandikidde ku ky'okkuba abakyala bannaaye mulekere okkuba abakyala mukyala tebamukuba tulina ebitundu byaffe eby'omunda bwe bikosebwa kale tukuba ate ne batutwala mu kkomero onaamanyi otya mpozi bwe njogera n'ekirala njagala kubuuza RDC Mariam sente z'emyogo ezo neewuunya lwaki ffe abakyala abasinga tetuzifuna bw'abanga ddala ayagala abakyala okwekulaakulanya tulina sako zaffe ng'abakyala naye tetufuna ssente ezo ate n'ekirala ssente ezo abamu abazigaba baagalamu amagoba ekirala abakulu bennyini abakulu abagaba ssente beebazezza kati n'olwekyo batunuulira ensonga kwegyo naye nga Honorable Joyce Baagala tukutwala ng'ekyokulabirako ffe abakyala olina engeri gy'otulwanirira naddala omukyala owa wansi nanze maama ffe Nateete gwe nzikiririzaamu tuli mu ttiimu kweyimusa genda mu maaso n'omulimu ogwo maama ffe Nateete abakyala mbaagaliza olunaku lwabwe olulungi tweyanziza nnyo tweyanzege maama ffe Nateete okiikiridde abakyala bonna era kitukoze bulungi kuba mbadde mpulira abasajja be bakuba tugenda mu bulango tukomawo ate tubasiibule singo era njagala okwongerawo kumwebaza olw'okusiima olwaleero nembanga nze muzukulu wa Kayiira Joyce Baagala Ntwatwa omubaka Parliament omukyala wa disitulikiti y'Emityana ate era ddako nga nze nkubiriza programu ey'olwaleero eya Parliament yaffe ndi n'abakyala basatu bakyala abagundiivu ennyo tugenda kuba ne dakiika buli omu bbiri okumaliriza tutandikirewo omukyala Regina Bakitte we obubaka bw'obusembayo abantu basibule okusooka ngenda okusiibula nsaba mpisewo buno nti tusaasira nnyo ekawanda awo abantu baffe bafudde abakyala bafiiridde ku Red Bombo Road gavumenti ne buli amagera gattirawo omuntu egyeyambe nnyo n'abakyala b'Ejjinja Road gye tulaga ku ssaawa 10 okuba twongera okuza olunaku luno olw'abakyala tujja naye nebaza nnyo abantu abatuwuliriza okusingira Ssaabasajja Kabaka asobodde otukkiriza okuba n'olwaleero ate era n'okukubiriza abakyala akalulu ka Nnalukoolo w'NUP 13 betulonda mu Kerembe okwo tetujja kugiyitira paka last era nga Honorable Nnalukoolo tukwagaliza okuwanguzi neera legenda okubaawo olwaleero ssaawa 10 Kawempe twasambeereyo nga muli bangi bwenyoba eddala abantu b'Enansana mu mpa akalulu nze nsobola Nansana in spite of choice Meya Bakitta wanno Ssaabasajja Kabaka awangale tweyanziza nnyo mukyala Regina Bakitte tugende wa mukyala Mariam Nalubega RDC w'e Kayunga abakubye amasimu abasinga ebibuuzo babyolekeza ggwe naye kozesa eddakiika 3 okuwumbawumba ne bye boogedde okubyogera ku katono ate tudde ewa Sophie webale nnyo Honorable Joyce okubanga olunaku olwaleero ogw'okubiriza program ku lunaku lw'abakyala ekyo kigenze mu record ebibuuzo byo nnyabo naye webale nnyo webale ddala ne bapanalist beenirabo mu studio olunaku olwaleero abakyala batulugunyizibwanga mu butabanguko mu maka abakyala babagoba ku mataka n'olwekyo abakyala mu Uganda mwonna mbakubira omulanga nti temubeereeyo nga mutulugunyizibwa mujje mwekubira enduulu buli district mu Uganda mulimu office ya RDC ku police waliyo family and protection unit tulina probation officer ku district ku byalo waliyo bannaabakyala ku biruka waliyo bannaabakyala wantu wangi w'osobola okuddukira ne babanga bakuyamba n'olwekyo abakyala temusirikira bizibu tutuukirire abo abalina okutuyamba batukwatireko tubeere n'amaka amalungi tubeere mu bulamu obulungi n'ebigambo ebyo njagala okwebaza CBS Ssaabasajja Muwenda Mutebi Kabaka waffe awangaale atuwadde opportunity abakyala buli Women's Day atuyita ne tubeera wano ne twogera eri Obuganda eri ne Bannayuganda tweyanziza nnyo tweyanza nnyo mukyala Mariam Nalubega RDC w'e Kayunga njagala kusembyayo mukyala Sophie Kabwa obusembayo ku lunaku luno olw'abakyala ku nsonga zonna zitwogeddeko zumbewumbe nange ngatta okwebaza kwange ku bakyala bannange bendi nabo mu studio bapano be appearance nabo ba honorables abatukiikirira mu bifo eby'enjawulo okwebaza radio ya Ssaabasajja eno okutuwa omukisa okubeera nga leero ffe tuli mu bitambo naawe Honorable Baagala okubeera nga gwotukubiriza mu Parliament y'abakyala naffe esoose
nga mwami Nsereko taliiwo ate mwami Nsereko by the way tatera kuchaza abakyala ku program eyo so tumuchallenging aleme kubeera na men panels zokka kati abawulidde n'ategeera nti musobolera ddala nze nali musobola kati owulidde okitegedde abasajja bangi nnyo balina endowooza eyo naye kirungi ndowooza ebikola bibeera byanjawulo bannaffe abatuwuliriza olwaleero tubeebaza nnyo mwebali kuwuliriza programu eno nendeka akalowooza eri bakyala bannange nga twenyigira mu bikujjuko ebyenjawulo nga tujaganya okutuuka ku lunaku lwaleero gwe nga gwe mu bwomu bwo njagala weebuuza ekibuuzo kino olwaleero tucelebrating Women's Day naye gwe olaba olinawo otuuse bw'oba mu byanjigiriza olinawo otuuse either gwe oba abaana bo bikukolera tebikukolera bwe mma byakola ssente gwe olinawo otuuse bwe bibeera nga byawaka gwe olinawo otuuse bw'onooba nga ansa yosobola okugiddamu mu positive ne maaka ezawaggulu then tulina bwe tutuuse ng'eggwanga kubanga ffe tukola eggwanga lino erya Uganda polisi za Uganda titujja gamba nti zina bwe zituuse zina bwe zituuse naye bwe tukyalinamu obumulumulu yenteeka yaazo mu nkola mbadde njogera kigambo kya National Development Plan. National Development Plan yaffe eyo mwe tulowooleza nti ffenna mwe twegattira okutwala Uganda mu maaso. Nsaba abakulembeze nabo bagyettanire nnyo mu kugitegeera naye ne mu kugiteeka mu nkola neyanza nnyo neyanziike tweyanzege bakubye amasimu namwe baagala ntwatwa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana era addako abakyala mwenna yonna gye muli mbaagaliza olunaku olulungi olw'abakyala abakyala betugenda okusinkana nabo Emityana nzija ndi mu kkubo kasita muwulira nga nvudde ku mpewo za CBS mumanya nti ndi mu kkubo nzija eyo twagala okweyanza Ssaabasajja nze omuzaanawo omukongozi muzzukulu wa Kayiira okusiima olwaleero nze mba nkubiriza program Parliament yaffe ate n'okwebaza musajja wa Kabaka Medi Nsereko Sebuliba okutuwa omwagaanya n'atagaanira mu ntebe eno naye n'okumukubiriza ng'abalala n'okumukubiriza nti abakyala abawulidde abakyala balina amaloboozi ensonga bazimanyi program Parliament yaffe naffe abakyala weetuli atuwenga omwagaanya abagenda e Kawempe mutambule bulungi bassebo abajja ati aba UPDF aba poliisi aba biki mwenna abakyala si kagoma kalubendera kakukuba abakyala benyigira mu byabufuzi ng'abantu abala bonna tubasaba olwaleero ng'abantu bagenda mu campaigns mutuyambe mwekomeko mulekerawo kuba abakyala naye n'abantu bonna kubanga tewali muntu ayina kukubibwa abantu sinte kuba nente nazo baziwa ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale.